Abayizi okulambula etomedde train mufiiriddemu mu headmaster. These buses need to be cautioned. Moyina okuwandiika ebbaluwa ebakkiriza. Ab'ebyenjigiriza balabudde ab'essomero lya Mwebaza High School abayizi abagudde ku kabenje tebafunye lukusa kulambula. Era tuweno yabaddewo mu bukyamu. President Museveni afulumizza abajaasi ku ddaala lya brigade abadde mu kutendekebwa abakuutidde ku buyiiya. Akalulu k'obwa LC1 kansala yakuba bannajji mpapula avuganye ku bwa ssentebe. Tugenda kukola bulungi bwase enguudo zaffe. Yongera kwebaza wana wosinzira okulaba Bukedde TV1 agataliko nfuufu mujjuvu leero tutandise nago omuntu omu afiiriddewo n'abayizi abasoba mu 8 ne basimatuka n'ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lwa bbaasi okwekoona ku mutwe gw'eggaali y'omukka. Bano badde bagenda kulambula mu bitundu eby'ejjinja akabenje kagudde ku kyalo Nammira ku luguudo olw'Ekatosi mu Mukono. Kano ke katambi akakwatiddwa kamera za poliisi ku kyalo Nammira ku luguudo lw'Ekatosi Mukono akalaze engeri omukozi w'eggaali y'omukka bw'asoose okuyimiriza ebidduka byonna ebibadde byolekera train weesalira. Kyokka wadde ng'akikoze ye ddereeva wa bbaasi ya Friendship tamuwuliriza ng'ayingidde oluguudo nga train etuuse n'ekidiridde kubadde kugitomera emabega n'egwa mu luguudo. Kabadde kasatiro nga bbaasi eno namba UAU 123Q ebadde etwala abayizi abasoma mu 8 omuli n'abasomesa abamwebaze high school Kakiri Wakiso nga bagenda okulambula mu district ey'Ejjinja. Tetumanyi oba enookwata omuliro, but it's really bad. These buses need to be cautioned. So guys, this is what's on ground. Mu kabenje kano mukakulira essomero lino nga ye Grace Mirembe afiiriddewo era wetutuukidde mu kifo kino ng'abayizi abasimatuse balabise ng'ebigenda mu maaso tebakyabitegeera. Always body to every day. Guys, this is a pity. Too bad, too bad, too bad, too bad for these bus drivers. This is what is happening. Others unconsciously. Not good at all. This innocent girl sitting seems to be having a fracture around the wrist angle, as you can see. Abalala balabiddwako mu maziga nga batonnya omusaayi nga n'ezimu ku ngatto zaabwe ziri mu bitaba by'omusaayi. Wabaddewo okuyisinganya wakati wa ambulensi ezize mu bungi okutaasa obulamu bw'abaana abasimatuse akabenje kano era obwedda ejjula nga yegenda mu malwaliro ag'enjawulo e Mukono. Wabula poliisi erabiddwako ng'egezaako okusikayo omulambo gwa Mirembe ne bigaana olwa bbaasi okuba nti ebadde emwebakidde okutuusa lwe baleese kasiringi n'evuunula bbaasi ne basobola okuguggyayo. Abamu ku beerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kano kagwawo omuli n'ababadde balinze train okubatwala obuzibu babutadde ku ddereeva abadde avuga bbaasi obutawuliriza kiragiro kimuweereddwa. Train ebadde etambula ekubye wooni emirundi 3 naye wa bbaasi tafuddeeyo okulabika nga yeetegereza ekiri mu luguudo. Agezezaako wa train kuba eŋŋombe naye ne wa bbaasi okushanga nti ebiseera ebisinga badde ali ku speed n'ayekanga bbaasi. Eno bbaasi ya kubiri ng'ejja efuna accident wano eno abantu twali badde twetagisawo ebitaala nga train weebejja ebitaala bisobola okukola ki okubeerawo kuba abantu abapya bangi abakozesa luno oluguudo. Train luli yakuba abantu gavumenti n'eremu era okussaawo ebyuma tuyambiddwa tutya sigumusa ebiri. Kubiriza namwe ab'amasomero bannange abatanagula motoka abantu bano bemuwa oluusi okuvuga abaana b'abantu tebalina buvunaanyizibwa. Omuntu ogenda n'omuwa omulimu enkyokeera gundi n'akeera ate n'asooka anywa mwenge olw'okuba enkyagenda atambula ne weesanga nga n'obubonero bw'oku ngoodo abukozesa bubi. N'owa bbaasi yennyini mumunenya naye afubutuka gy'afubutuse nga talengera kuba train zifubutuka mu kkoona aba talaba kijja mu maaso.
abatulera nabo babagambeko abasinotulaka si kikulu kuba bo bakimanyi naye tulera ezipakinga mu kkubo nowaba wa boda ayita wakati babagambeko. Omwogezi w'ekitongole ky'eggaali y'omukka Sengendo John ategeeza nti bakoze ekisoboka okulaba nga bayimiriza bus train esale wabula neyeerema era n'asaba baddereeva naddala aba bus okukomya okuvugisa ekimama. Omusirikale abaddewo era akoze omulimu gw'alina okukola atuuse n'ekiseera n'ayimirira mu luguudo wakati okuyimiriza baasi eno naye okubanga ategeeza nti no baasi ebadde edduka mu kasipiidi omugoba tasobodde kuyimirira leka tugoberere amateeka g'oku nguudo we bakuyimiriza yimirira kubanga bw'ovuga oli ku bulamu bw'abantu bw'okola ki bwossa mu mati. Agamba nti bali mu nteekateeka okulaba nga bongera ebyuma ku kkubo lya treni weesalira n'okwongerako ebipande. Tugenda kuteekawo ebyuma nga byo treni weebejja kati nga wano ng'eva mukono ekyuma nga kyeggala. Oluvannyuma omulambo gwa Mirembe guteekeddwa kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga ne bbaasi ekuumibwa ku poliisi e Mukono. Wabula tutuuseeko mugamu ku malwaliro abaana gye baddusiddwa okufuna obujjanjabi okuli St Francis na Mirembe Church of Uganda n'erya Mukono General Hospital era basangiddwa ku macupa n'abalala ku bitanda nga n'abamu amacupa bagabateereddeko ku butebe ate abalala bateekeddwa mu ambyulensi okutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'embeera mbi. Akulira essomero lino Kalule Peter annyonnyodde engeri mukyala w'Emirembe gy'afuddemu era nti si musomesa nga yamutegeezezza nti naye abadde ayagala okugenda okulambula eby'embita simatuse. Mirembe Grace. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala akakasizza akabenje kano era nti batandise okunoonyereza. Ng'akabenje kano kafiiriddemu omuntu omu ate abalala ne bakosebwa bakuneza kulaga nti baasi eno yabadde etisse abasaabaze abasukkamu nga babadde nga abantu 100 nga tutandise omuyiggo gwa ddereeva eyabadde avuga baasi eno. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Kabadde kaseera ka buyinike ku Mwebaza High School ebaka oluvannyuma lw'abayizi b'essomero lino okugwa kabenje Namira Kyetume. N'ab'ebyenjigiriza bategeeza nti ab'essomero lino tebaafunye lukusa okugenda okulambula. Embeera ebadde ya kimpoozi ku ssomero lya Mwebaza High School ebaka Mukombolembe Ndolola basi bali batambulira okugenda okulambula okutomeragana ne train mu bitundu by'Namira ku makya mubaze ku ssomero kwe balina akulira ebyokulambula amasomero mu kitundu kino Omubeja Mazengenze ono olutuusi n'asasira abasomesa n'abazadde kyokka n'anenya abadduka essomero lino okuteekateeka okulambuza abayizi nga tebategeezezaako n'abakulira ebyenjigiriza ku disitulikiti era nti kyabadde kikyamu. Muyina okuwandiika ebbaluwa ebakkiriza nga mututegeeza olunaku lwe mugenda ne deeti ne gye mulaga temwakikoze era tuweno yabaddewo mu bukyamu. Awo nno nkubiriza amasomero gonna we muba muyinayo okulambula muyina otuwandiikira ne mututegeeza. Abayizi n'abasomesa baabwe mu ssomero lyonna babadde bagenze okulambula okuggyako abayizi 6 ssente ze baalemye. Tubadde twagala nnyo S4 yaffe nga bwegenda towards MOX ebeere nga ekola ki ebeere nga ekola field work n'abalala kale beeyunzeeko naye nga basically to say S4 field work and S6 field work. Kansala Nankabirwa Hadija agamba nti abayizi bakedde nnyo era n'enyo mugoba bbaasi olw'obulagajavu yalweseza mulimu gwe nassa obuzindaalo mu matu nga teyasobola na kuwulira ngombi ya gaali ya muka. Amawulire ge tufunye nti driver bamuyimiriza nga yatadde obuntu mu matu earphones ng'ali ku music tawulira kye bamugamba tamanyi kiddako. Naye nze nkubiriza kampuni ezitambuza abaana baffe mwegendereze ba driver be batuwa kuba kati tufunye obulumi. Abaana baffe abasigadde ku ssomero bali mu bweraliikirivu, abazadde bali mu bweraliikirivu, kwegamba embeera naye ng'agireese muntu omu driver tetumusalira musango naye avuziza kimama agogoge mazima. N'ekyo mbasaba tubalira obulamu bw'abantu betuba tutisse tubalira abazadde bano bagenda sigala mu mbeera ki ng'enjege yemaze. Obedde abazadde bajja musolesole okumanya ekituufu ekyatuse ku baana baabwe. Mwekyo minisita emirimu n'entambula Federi Byamukuba yalabudde abagoba ebidduka abavugisa ekimama ne bataba kitiibwa bifo omuyita eggaali y'omuka n'ategeeza nti bakola kikyamu. Naye kati njagala kuwoninga ba driver bonna ne ba boda boda
tuteekemu ekitiibwa egaali y'omukka kubanga etwala sipiidi y'amaanyi, tuteekemu ate ekitiibwa abaofiisaazi baffe abapoliisi betusanga ku rail crossings zino. Obulamu tebulina sipeeya, naye ate ekyo twakiteekawo mu budde bwa kaseera buno tuyambe abantu, naye ne muganye n'okuwulira temuwa respect. Kidi akabenja kakudira mumira ekyatumye ku macha mukwaya ndi bana muri minsi bya mukama ategeeza nti minisitule ye ekola bye kisobola okulanga abateekawo obubonero obulage ku buligali y'omuka nti kyokka abagoba bino tebabifaako bya mukama ategeeza nti minisitule by'entambula nga bakolaganira wamu ne African Development Bank mu projekiti empya kugenda kuzimba ebitaala ddala mu bifo eggaali z'omuka we ziyita. Mulimu ssente ezigenda specifically okukola ku rail crossings zino, okuteekawo crossings nti egaali y'omuka bwete najja dakiika nga 5 nga baggalawo tolina woyita. Then n'ekirala tugenda kuteekawo traffic lights red, green, blue ng'ekulaga tojja yimirira nti obudde obwo train bwe crossinga abantu babeere safe. Nate bannayuganda mutaleka kuvugisa ekimama nabino mujja bitomera. Ategeeza mu projekiti embagenda kuzimba train etambuza abantu okutuukira ddala ejjinja. Kubanga mulabye mulooni egenda tuyamba n'okuzimba passenger train Kampala Port Bell, Kampala Kyengera up to Bujuuko. Ate n'amawulire amalungi omwaka guno bwe gunaagenda okuggwerawo December tugenda kulaunchinga passenger train yaffe okutuuka ejjinja. Tugenda giwanga Christmas bonus abantu ba Eastern. Kati okujja mu Kampala tekikwetaaga ovuge n'emmotoka yo paka Kampala. Ojja kuvuga otuuke ejjinja ku station yaffe olinye mu train ojje Kampala. Kizawire ne Procopius bakusakidde guli eno lwa Bukedde TV. Ebale nnyo bannaffe abafiiriddwa abamwebaza tubasaasidde nnyo olw'ekikanga bw'ekyo. Mu malala President Museveni asabye bannayuganda okwenyigira mu nnima y'omulembe, amakolero ne tekinologiya bwe tuba bakujja ggwanga lyaffe mu nvuba y'obwavu. Abyogeredde ku ttendeko lya National Defence College enjeru bw'abadde afulumya abajaasi ku ddaala lya Brigadier General ne Kano 22 abamaliriza okutendekebwa. Abajaasi okuli ab'eddaala lya Brigadier General ne Kano 22 be bayisiddwa olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya mwaka mulamba nga batendekebwa mu by'okwerinda, obukulembeze, ebyobufuzi n'enkolagana y'amawanga ku National Defence College enjeru. Okusinziira ku Brigadier General Alex Oluport akulira ettendekero lino ku bayisiddwa kuliko abakazi 3 n'omuntu wa bulijjo omu ng'ono omukozi mu ministry y'ebyokwerinda. 3 Brigadier Generals, namely Brigadier General Richard Tukachungurwa, Brigadier General Dr. James Kiengo, and Brigadier General Joseph Freddy Onata. Annyonnyodde abasirikale bano bye bakuguseemu. They also undertook studies in research and policy analysis, in which each participant conducted independent research as a culmination of the theoretical study. Amyuka omuduumizi wa UPDF Lieutenant General Samuel Okiding ategeezezza abatikiddwa nga gavumenti bwe bataddemu ekiwera n'abajjukiza nti balina ebbanja ery'okugisasula nga bakola obuweereza obubasuubirwamu. We are going to demand more from you through tasking. It has really started, and I hope today I will leave this place with our strategic plan. Minisita omubeezi ow'ebyokwerinda Grace Akifeza Ngabirano asiimye President Museveni olw'okutumbula embeera z'abannamagye ng'abongera omusaala okulongoosa embeera mu babeera, okuzimba barracks n'ebirala. Under the guidance of the Permanent Secretary and Chief of Defence Forces, your dedication to build a professional, disciplined and capable force is evident. Mu kwogera kwe President Museveni asabye abasirikale abafulumiziddwa n'eggye lyonna okutwaliza wamu baleme kukoma kwambala kyambalo wabula balage obukugu nga bakola emirimu gyabwe. Ayogedde ku by'okwerinda n'enkulaakulana ya Afrika ng'agamba nti kigigwanidde okwegatta era nti obumu buno bulina kutandikira mu mukago gwa buvanjuba bwa Afrika. If you want to defend Africa, really, we must work for the economic
and the political integration of Africa. In our case here, if we can achieve East African Federation, Pulezidenti asabye bannansi okuleeta emirembe n'ey'omulembe okuzimba amakolero ne tekinologiya nga bino byakubajja mu bwavu. You must be in commercial agriculture, manufacturing or artisanship, services or ICT. Those are the 4 sectors where you can join the money economy. Then we shall have a modern economy. Avumiridde abantu abakyalemedde mu nkola ez'edda nti balina okukyusaamu. My father was the president, I'm the president, my grandchild is the president, my grandchild is the president, we will not defend Africa. The presidents must disappear, and we have a new society. Yeeyamye okuwaayo obuwumbi 5 okwongera okugaziya ettendekero lino lituuke ku mutendera gw'ensi yonna. We are going to modernize these colleges, the training ones. I asked the commandant, and he said that they needed 50 billion shillings to finish, to modernize, buy the whole land there on the hill. But if we sell all our cows and our goats, can we fail to raise 50 billion? Abayizi abasinze bannaabwe baweereddwa ebirabo. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Webale nnyo Ivan. Ate ye kansala Robert Segawa yeekolera erinnya bwe yakakkana ku bakansala banne n'abaweenyula kibooko nga bali mu kanso kati ayagala kifo kya ssentebe w'ekyalo ekya Bulenga B. Onajja empapula ezimukiriza okwesimbawo. Mu mwaka gwa 2023 Robert Segawa yali kansala akiikirira Bulenga ku lukiiko lw'eggombolola ya Myoka bwakiseera kyakola okuligita bakansala banne emigoba nti naddala aba NUP nga balumiza okweryamu olukwe. Abantu bangi bakubagana empawa ku kikolwa kya Segawa. Segawa oluvala obuteesemu mu kalulu akakagwa asazeewo ajje kuba ssentebe w'ekyalo ekya Bulenga B. Ono atambulidde ku pikipiki yagambye nti agigulidde ab'okukyalo kye ng'eno agitumye buli wendi ntuukawo. Nungi nnyo nti kubanga n'akakuba akatono nnyo eyitamu era pikipiki eyo n'akagifuna ngenda gikwasa ekyalo era nagiwadde erinnya buli woli enkutuukako. Segawa aweereddwa empapula era olumaliza nayogerako naffe n'ategeeza nga bagenda okulembera abalungi abantu ba Bulenga B. Netugenda kukola bulungi bwase enguudo zaffe nkolagane n'abagagga batuwenga malamu tuteeke mu nguudo zaffe tuzikoki abantu babenga batambulira awantu awalungi. Ate Alex Nsabango naye yeesimbye okubwa ssentebe bwawo kyengezo ne nansi naye ajja empapula ng'ategeeza nga bagidde ku NRM era atambudde ne ssentebe wa NRM Nansi Nabenya Amogerwa. David Segawa mukwasisa empapula ng'onaatubulidde ng'okuwandiisa bikutambudde n'abantu be bakujjumbidde. Bira ddala era nsaba mumpagire era kubanga tubadde n'okwewandiisa naye okwewandiisa kukoma leero. Basente balala tyogeddeko nabo kubadde ku Andrew Lubega Bosa Ibrahim gwe bamenyiga maproti nga bano beesimbye ku kyalo kimu ekya National West Tobi. Badde wamu nammwe mbasaba mumpe obwesigye bwammwe munnonde mbeere ssente bagende okuddako kubanga amazzi nga bawadde. Wabula Babulonzi Muntebe Ssentu bayambalidde abamu kubatwala akakiiko k'ebyokulonda endibula okukkiriza abantu abatannamanyibwa okwongera amannya mu kalalo abalonze. Abakulembeddwamu Namoli George William Kakooza yeesimbye okuva ku kifo kya ssentebe bagambye nti bafunye ekitabo ky'okuwandiisizaamu okuva akakiiko k'ebyokulonda kyokka mu kumaliza ne bateekawo akasaze okumanya yasembye okuwandiisibwa. Biro erinnya eryasembye abantu ne be baalabye ng'ab'ekitundu kigundi eyasembyeyo ate kati ng'okuva kuli waliwo abantu amannya 40 amalala nga tubuuza abo baavudde wa mwavudde wano nga okuwandiisa kuggaddwawo bijesa neezingibwako ate abo baavudde luddawa wabula nekutane supervisor atwala Katabi Town Council ne tukkanya nti nno abantu abo bajja kuddamu beewandiise bakomplainingako 40 kuba balaze erinnya eryasembyeyo n'eryasoose. Abamu ku badde mulugunyako babakubidde simu kakasa oba bagenze okwewandiisa. Wangi eno y'okulonda gwa chairman gye bawandiika kati wazze
abavuganya kuliko Rebecca Vincent wenalemo Pastor Kasibanti Valentino ne Peter Mponye abaddeko omu ku bavuganya Peter Mponye ali mu komyo ekiko ku musango gw'obutemu era twogeddeko ne mukyala Winfred Nakyejwe n'atubulira nkituufu omwami yakwatibwa ne bamulanga bwemage ategeeza nti yali ku mulimu omwami w'Emponye n'amukubira essimu nti bamuyise ku poliisi okola statement kyokka bwe yatuuka yamulemerera n'aggalirwa Watuukawo ekyo ne bakola ki bamukwata nga bamugamba yeenyigira mu omuntu omuntu oyo nawulira yafiira okulunkumba bukulu eyo si yanjawulo eyankumba sente okuba ffe tuli mu nkumba sente ategeeza nti amala ennaku ttaano n'atwala mu kkooti ne bamuteekako omusango okutemula omuvubuka ekintu kyawakanya era nze nsaba Katonda kunyamba omwami wange ave mukono yabira mumenti emiti kubanga talina musango okuyaliza ategeeza nti bayogeddeko naye ne bamubuuza oba akyasobola okulembera n'agamba nti akyagalira wakuvuganya ku kifo kya Ssentebwa Nkumba Central era n'ebipande babikubye okakasa nti wakuvuganya wadde akyali mukomera. Tumukomezaawo yeesimbewo mu kifo kye eky'obukulembeze bw'ekyalo kino olw'obwagazi bwaffe n'ebiki ebirungi byatukoledde ku kitundu kino ekyekyalo kya Nkumba Central. Batuuse abo ne Godfrey Sempije bakusakidde eggulu eno Bukede TV. Kale mwebale bannaffe ate nga tetunnawummulamu okwo Bukedde w'enkya kuyisa mu weekend alimu ebintu bingi nnyo by'otasaana kusuba. Mulimu ennyimba 10 eziwambye amasekati ga 2026 nnyimba kyerabaani abazimbye weekwate Bukedde wa weekend. Poliisi eraze ebifo eby'obulabe gy'olina okwegendeza mu Kampala, Wakiso ne Mukono so nga Donald Trump atidde Iran okumuttira mu bwengula akyusiza ennyo emirundi 2 ng'ava ettaka okudda mu Amerika. Tukuleetedde ebifaananyi by'abayizi abaagudde ku kabenje nga bagenda ku ttuwa nga bwe tukulaze ate mu by'emizannyo tosuba eby'obugagga bya Cristiano Ronaldo ebiwuniikiriza n'amalala mangi ku nnusu 10 nga bulijjo nga weefunira kopiyo ate ng'omanya ebisingawo. Katummulemu tukomawo n'amalala tuvaawo. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Gano ge makulu g'omubala gw'abettirengo. Omubala gwaffe guyina amakulu mangi amakusike. Ekisooka for example Akaala Kengo namuzisa. Akaala Kengo bw'otunuulira engo bwe yakula engo eyina enjala. Enjala ezo abantu bamanyi mugaso bulabe buzirimu nti esobola okukwagula n'ekutta nga mu kaseera kapaawo wekaaga. Kale n'olw'ensonga eyo Akaala Kengo ko kasobola okukuzisa okusaanyaawo kego nagwo ekyo nakyo kitundutundu omubala gwaffe. Alo. Yesebo mwami Mukasa. Mutyanneeyo. Yono buloka. Yenze buloka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Kituufu. Oyagala bisenge bimeka? Nga 3. Ebbeeyi bagigambye? Abangambye 5. Nedda ssebo eno zaali nnyabuuko. Lwaki? Anti langi gye tusiigisa ya mulembe nti ne valiyo y'ekitundu yalinnya. Musiigisa ki? Global Paints. Mutya. Ku siiringi tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion. Kusiiga gye musiiga. Ogwo omutindo okusasulira essente zonna. Guli wumite. Global Paint, a reliable product. Owange omuyaye ganja ng'ogenda Kapaalo. Ngenda kuli promotion lya Gaza. Ate Bagaza be baluwa. Bano batali bafe abagodi love zaas abakola Gaza kumbucha. Bakomyewo. I promotion ndi wano ku soko. Kiki ate ekiriwo? Boy kino kika. Anti kati mani bwe wepoyesa Gaza obuuka n'obunago. Kyogamba onywa Gaza ofuna. Bino bimadde mwepoyesa ng'oviramu awo. Katubuuka ne wiri katwanga oba amajja. Bye biki? Eggaali pikipiki ne ssente. Okakasa? Nkola ntya? Anti bwe wepoyesa Gaza ng'akasaniikirira okasuna gita. Katakule ojja kubuuka n'amajja wiri katwanga n'enselula n'essimu mwalaali. Aya maama. Boy.
aba Good Love zasa bakola gaza kumbukya bazina nkuba mpya anti kati bonywa gaza kumbukya notakula akasaanikira uwangula ebirabo muli eggaali sente pikipiki n'amasimu teeka sente wolaba nywa gaza kumbukya nga buwangula ate ng'ebbeeyi esigaddeyo 10 lokka. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakaka, kalakaka, enendungu ya kusabula. Mikono tu, free of fire, free of fire, free of fire. Amanya gange nze Senyonga Herbert nzo mu director Big Rara H Property Services Uganda Limited. Twabaletedde empigi okuva ku main road ziri kilomita 3 zokka, amazzi weegali, amasanyalaze weegali. Ne tubaletere maya ku musalaba emiliyoni 30 okuva ku main road ziri kilomita 2 zokka. Ne tubaleetera tuli kabuusu oba akava ku toto bangadda mu ndebe pando ojja kuba obiraba. Big Rara H Property Services Uganda Limited. Jangu tusobola okuweereza. Kulikayo mu kumulamoko malala bannakibiina kya NRM batuuzizza enkuŋŋaana z'okubyalo okugiza ebifo ebitakyali mu Basentebe n'obukiiko obw'abakyala. Ewakiso Rogers Mulindo atalaaza ebyalo ebiwerako okulaba nga bwe zitambudde. Kocha alina bweru South Cell bana NRM bakuŋŋaanye mu bungi ng'ebifo byonna bibaddeko abakodde NRM bendera era ne beeyanjulira abantu abakulembeddwamu akutte bendera ya ssentebe Dorothy Nanja ne bannyonnyola ebasuubira okolera abantu. Ekyokubanga omuntu ali ku muntu wa wansi abantu ba NRM nesingirewo ngenda kuba kandidati yawe era basaba akalulu kulembera abakyala senga n'abakyala kuweero si wano senga ow'amawulire w'abakyala. Omuwandiisi wa NRM Wakiso Robert Nsubuga ategeezezza nti Wakiso yalonda abasentebe ne yabamu banafunga essuubi ly'okuwangula tono singa baba tebayambiddwako mu kukunga. Amazima mu Wakiso tugezzaako okukolamu naffe omulimu mu busobozi bwaffe atukulembeddwa nnyo RDC waffe mukyala Justin Mbabazi abadde akikoze abakulembeze abasisinkanye bafulaga peyalazi n'agezaako okubawa amagezi abamu okubasindikamu. Ssente wa NRM Wanasana Municipality Alex Kalonje anyonde nti ekibiina kyandiba kikwatira ku basentebe mu byensimbi basobola okutalaga ebyalo nga beesimbye bakuyege. Bakansalazi bakulu bakoze babuuza nti mukalooka togendamu musitolo waliwo enteekateeka n'okubakwatirako. Walambyeko omugezi wa NRM Rogers Mulindwa yeebazza ab'ennabwero okuba aba NRM emisana n'ekiro ne yeebaza n'Inankiro olukiiko luluna olw'okuyiggira NRM akalulu. Bwebale kulonda Pulezidenti Yoweri Museveni ne mumuza mu buweereza bw'eggwanga lino. Njagala abantu b'e Nansana twongere okubeera awamu ku lwa Pulezidenti Yoweri Museveni. Mulindwa akatiza nti Pulezidenti wasooka akuli okumpi ssentebe w'ekitundu n'olwekyo balina okufiisa obudde bajje balonde. Oba Pulezidenti w'oku kyalo ye chairperson wa LC1 yasobola okutambula ekigere n'akutuukako yamanya ebikutawaanya yamanya bwe wasuze. Bagenze kuti ku kyalo nkumba bukolwa abatuuze bakuŋŋaanya okusaliramu amagezi olubali akadde NRM bendera ku kifo kya ssentebe w'ekyalo kino Ronald Mayanja okufuna omulimu kitongole ekya Civil Aviation. Nti nkumba bukolwa tubadde tugulirira ekiseera kinene era ng'ebibuuzo ebadde bimbuuzibwa nga bibadde bingi ate nange mbadde situdde ebadde bimbuuzibwa nga mbyetika bulambalamba eri bakama bange abo yabizayininga officially baluwa n'agireeta mu office ne tuwandiikira
Secretary General ne chairman wa NRM Electoral Commission nga tumutegeeza mulindo abasebe balonde kuba balala abegwenze ekifo kino ba NRM nakuti n'abanawangulwa obutakitwala mutima mubi omuku bano layini ye ne bwebera nyimpi gwe giremereko oba oliawo oluddako yalikola ki nekyo tolaba bulabi mbwene wanvuye kangende kwena ate kanzire kwena yokukyalo gangubi bakedde kutuusa lukiiko lwa NRM era naye abatuuze bajumbidde obungi abalonda ali tukyamuze okubakwatira bendera eno okuddamu okulonda kiddira abatuuze okwegana wulira mu ntege ntalondebwangako era n'ebendera NRM enyakulanyakula okutuusa abakulembeze n'abatuuze bakanyiza okulonda kuddibwemu naye nga kyetuliko kyekituufu bano bakulembeddwa mu Abasajja Division kyanjolufebasobola okutandike era abantu basatu beesimbye ku bano ali lukyamuzi yawangudde bankwasizza manifesto eno ya president ebimu ku biruubirirwa byalina okutuukiriza ffe abali wansi ffe tulina obiyambako bikole ki nyongero bakubiriza nti bwetunaba tukwataganye tujja bituukiriza buki bweyakinambye kasawandiso NRM lozi namayanja asereko asaba nakibiina okukwatira mbewale enjabukana mu kiseera kino nga beteekera akalulu k'ebyalo abyogedde mu tawuni y'obulenzi badde bakasaba nakibiina abagenda okukwatira bendera ku byalo ne ku miruka tulonda mu mirembe naye nga tulonda abantu abo abagenda okutuyambako okuteeka manifesto y'NRM mu nkola abasabye okuwala enjabukana olw'erumaluma ezinza okuviirako ekibiina okuwangulwa mutendera guno tojja kuwangulawo obulenzi wano nga tukyerumaluma mu NRM ssente wa NRM w'obulenzi tawuni kanso yasinisika asabye abalonzi bonna okulonda abanasobola okutwala enteekateeka za gavumenti mu maaso njagala mukitegeere kitwetaaga obukulembeze okuva wansi kuba gino gy'ebiragiro gya pulezidenti Museveni gyayimiriddeko mu ngeri munakolanga minisitiri w'enjigiriza n'ebizanyo Dr. Jesse Muyinga agenze ku kyalo gyazaalibwa ekakola mu disi y'Erwero okuwandiisa okweta mu kulonda kw'abasente b'ebyalo era aneziddwa mu mbooto Muyinga ategeeza nti abatasaanye balonde abakulembeze abamusizi kibayambe okulaakulanya ebitundu byabwe ensonga y'okwetaba mu kulonda nkulu chairman gumugenda okulonda bachairperson gumugenda okulonda yajja okusalawo tuddukira ku sipiidi ki mu nkulaakulana ng'okulonda kuwedde Muyinga abakuutidde bwongera okukolera byenyigire mu by'obulimi tukole ki kati obudde bubuno musana gulinganga musana mudamu ki neera mukole wadde omusana gyegulye kuba bweneetonya tusiga busizi alondola ebyokulonda mugombole ba Bunanika Fred Kamya ategeeza nti abantu bajjumbira okwewandiisa beetabe mu kulonda kw'ebyalo kubanga kukulu nnyo kale nsonga nkulu nnyo twetabe mu kulonda okwo tusobole okubufuna abakulembeze ku byalo abalungi nga tujjukira amatikira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogwa 33 tukuleetedde ebyafaayo by'essaza Bugerere inabaayo benyigira mu by'obulimi n'obulunzi okusitula embeera zaabwe ayogeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Muteesa alina obuyinza yekaago kiwuliriza talina musinga kabaka waffe Bugerere lyerimu ku masaza ga Buganda nga lyetooloddwa olutobazi lwa Ssezibwa ne Musaamya omugga Kiira n'ennyanja Kyoga omwami w'essaza lino ayitibwa Mugerere ennyumba mwakakalabiza emirimu gy'Obwakabaka eyitibwa Kikutte obudde ng'esangibwa ku mbuga y'essaza Entenjero abeera afunye obwami ayitibwa Mituba 3 so nga omubala gw'essaza lino guyitibwa Buganda gwe tuyeeya nnyaffe oyo yatulera n'eŋŋoma nayo eyitibwa Kikutte obudde Oweekitiibwa omugenzi Semeyi Kakungulo yewe essaza Bugerere eyasooka naddirirwa John Sebanaakitta Robert Mukasa n'abalala ng'aliko kati ye Samuel Ssemugooma essaza yaffe yalimanyidde ebiseera biri abakulembeze tebaliiyo abantu balowoozanga nti osisinkana omwami omu yekka ow'essaza ng'essaza liweddeyo ku mulungu omulembe ogwaffe oguliwo abaami bangi ab'essaza n'ebitongole ku ssaza ab'eggombolola ab'emiruka ne wansi ddala mu butongole abaami gye bali mukuza obukulembeze tukuza omulimu guno munene nnyo 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 ensonga eraga nti obukulembeze bwe buli buyimiridde lwe luwalo n'amakula ge tutoola ng'abantu bali wansi wa Ssaabasajja Kabaka emyaka gino ffe gitumaze mu bukulembeze buno buli mwaka tugeze twongerako
twongerako. Omumyuka wa Mugerera asooka ye Hajeri Yazali Ziraba Kawanguze ng'atwala amagombolola okuli mu Myuka Kayunga, Mituba 2 Nazigo, Musaale Kangulumira ne Mituba 3 Busaana. Amyuka Mugerera owookubiri Patrick Mugerwa atwala Mutubagu mu Kitimbwa, Ssaabagabo Kayonza, Ssaabaddu Bbaale ne Ssaabawaali Galiraaya. Kabaka atuyambye nnyo, atuyigiriza okubeera obumu, atuwadde basale abagere ne bafuna okusoma nga bakwatirwako era nga bayambibwako Obwakabaka. Ku mbuga Entenjero we wali n'olubiri lwa Ssaabasajja olulabika obulungi. Oweekitiibwa Ssemugoma atubuulidde ku pulojekiti ez'enjawulo ze baatandikawo okuli n'eddagala ly'obutonde. Herbal Medical Research Center awasimbibwa omuddo n'emiti egy'enjawulo egivaako eddagala litujjanjaba mu bulamu bwaffe. Ekyamazima kiri nti okunyaba konna kutandikira mu muddo na miti. Tuteekateeka okukulaakulanya eddagala eryo n'ebunye kati ebiribira birumbiddwa, ennimiro zaffe ezisinga obungi tezikyaliyo, awali nga ettaka eddene ennyo ebibanja by'abantu kati zifuuse poloti. Omuddo mungi gujja genda gusaanawo mpola n'emiti mingi gusaanawo. Tugezaako okukuuma eddagala lino nga likyali kumpi, tuyinza okulisinkana likolere obuvunaanyizibwa buno. Bano era balina ekkadi ezo giyite museum mwe bakuumira kalonda yenna akwata ku ssaza okwosaako ebyobuwangwa ng'embogo, amafumu, entuula, engabo n'ebirala era abalambuzi bagendayo bangi okubiraba. Ekkadi zo tuteekesemu ebintu bingi. Abaganda baalyenga batya mu myaka giri, baatulanga ku ntebe zifaanana zitya mu biseera byabwe, ye ebitanda byabwe byafaanananga bitya, ye engoye zaabwe zafaanananga zitya. Kati ku ssaawa ino tadda bwebugibuuza omwana nti kugamba tagimanyi. N'erinnya lya taddo balyava ku ki? Ettala y'omukono, ettala ya sitima, zonna tuzikuŋŋaanyizza. Sitoovu yaffe ey'entambi, essaza eryaffe mwe muli abantu abaagenda okutabala ssematalo. Engatto zaabwe ze baatabaalirangamu, ebigirikooti baayambalanga, zinzimiya ze baakwatanga, ennyota zaabwe ze baayambalanga. N'otwiteesetese mu kaddiizo lyaffe eryo biraga abantu baffe. Ategeezezza nti ne ttiimu yaabwe ey'omupiira eyeesaza ku mulundi guno yegenda okwetikka ekikopo so nga mu sizoni ewedde emipiira gy'amasaza Bugerere yamalira mu kifo kya 4. Guno omwaka tusuubira kukola kikopo kubanga tulina bituteeseteese ebyenjawulo ebakonye ku masaza amalala gonna. Ffe essaza erisinze okukuuma abazannyi baffe abakadde ate n'abapya. Amasaza gonna gakola okutataaganyizibwa okw'enjawulo, abazannyi baabwe ne bayiika eri. Amyuka Mugerera owookubiri Patrick Mugerwa atubuulidde nti bannabugerere balimi, balonze, bavubi era beenyigira mu by'obusuubuzi, naye nti batawaanyizibwa ekyeya ekiviirako ebirime byabwe n'ebisolo okufa. Tuli balimi ba mmwanyi, tuli balimi ba nnaanaasi, ate Maserengeta tuli balunzi, naye ng'ekibuttikira byonna tulina obwagazi bungi eri Ssaabasajja Kabaka. Ayongerako nti kyakusomooza okulaba ng'essaza eryetooloddwa entobazi n'ennyanja lyerimu kwaga agatawaanyizibwa ennyebula ly'amazzi, n'asaba gavumenti eya wakati erowooze ku ky'okugaba ssembereza ebirala by'otayinza kubuusa maaso ebiri mu ssaza lino ly'eddwaliro lya Kayunga Regional Referral Hospital. Gavumenti lyakasuumusa n'okuddaabiriza mu ssaza lino mw'osanga ebbibiro ly'amasannyalaze eryayisimba ne kalina ezimeruka enkya n'eggulo. Kibuuka Lomo yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.